Extra Digest mugoba nsonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH mukasa nkwanirizaako omulungi atulaba yonna gy'osinzira okubanga otulaba on this beautiful other day. Era nga nkugamba nti wano we tusinzidde ku United Arab Emirates tuli mu kibuga Dubai. With me here negatiddwako munnayuganda amanyiddwa nga Jana. Jackie munnayuganda wabula nga awangalira wano kati wakakalabiza emirimu gye era nga omukyalo ono oyinza okubanga omulaba for the first time kitegeeza obadde tofollowinga nnyo media ya Uganda. Then gwabadde ajanga omulaba oyinza okuba oludde omulaba ng'olowooza yasaba liivu e Kampala oba yagenda ku holiday naye si bwe guli. Yagaziyamuko ebyenfuna n'ennyingizaye n'agoyinga for greener pastures. Extra Digest mugoba nsonga tuli ku extra tour and travel. Nja kusaba Jackie osooka obuze ku balungi abatulaba then tutandikira awo. Nsanyusa okubeera kuno. Muli mutya abantu baffe IBRAH bale kunkyaza. Alhamdulillah. Bale kumpaako omukisa like I'm so happy. Amina. Thank you so much for appreciating. Nkulamusiza nnyo. Nange wenza. Je baleko. Kale nje baleko. Okay. Omukyalo ono bamuyise Jackie. Tugenda kwa tuwayamuko naye wano ku Extra Digest mugoba nsonga but omuganda agamba nti lubali w'omulamu tasamirirwa but briefly let me usher her in obaka mwanjule kati ninyonyo just briefly. Omukyalo ono munnamawulire omutendeke era omukugu yali aweereza ku TV. Yaliko ku Delta TV eya tata waffe omulungi omugagga Ntake. Yes. N'avaawo era n'aweerezaako ne ku Baba TV nga ene belonginga to Honorable Moses Grace Balieko. Yeah. Honorable Grace Balieko era nga yaddukanya yennyini Baba Radio ne Baba TV. Esangibwawo Ntinda. Ekitebe ekikulu Jinja. Ye ekitebe ekikulu Jinja eri ku lubiri lwa Kyabazinga waggulu eyo. Mind you yaliko ne ku Record Radio. Yes. Wawulira amawulire agatuuka ku Record TV? Yeah, closing. Yeah, you're closing down out of business. Naye nga radio yo ekyali kumpe weddukanyizibwa. Jackie, njagala tusooke tutandikirawo tutunuulire briefly Jackie yani mudakika nga bbiri zokka. Jacqueline ye Nakate Jacqueline Omuyovu. Okay. Zalibwa Mukono naye nga yakulira Nansana. Okay. Mukyala Naroga Irene. Okay. We Nansana no omugenzi Kakembo Ronald. Kitalwenye. Yeah. Ndi mukyala omuzadde. That is very good. And omukozi. Yes. Munnamawulire professionally. Era binasomerera. Okay. Home cat. School of Journalism and Mass Communication. Of course. Greetings to Director Richard Ogwell. Charles Ogwell. Yeah. Greetings to Madam Harriet. Madam Farida. Ogani omulala wa omukati. Madam Aisha. Mr. Tuke Manake. Okay. I love you so much, Mr. Tuke. I love you so much. R.I.P. Bale Francis. Henry. R.I.P. Higenyi. Henry. N'abalala bambi R.I.P. Abo bali ba lecturer baffe ku omukati awo. Kakati Jackie, njagala tutunuulire your media career. Wagenda ku omukati n'osoma amawulire. Yes. N'otikirwa. Yes. N'otandikirawa okupracticinga amawulire. Natandikira ku Record Radio. Ku program bali bagita Evening Breeze. Okay. Yeah, ne munange gwe twali tukola naye nali nkolanga course. Okay. Ne tukola. And it was fun. Ne tubeera n'abawuliriza abaffe. Ne bakama baffe bali okay. Okay. Yes. So ku radio first time you on radio, how was it? Actually, it was a magic. Kubanga nagenda sagenda nti ngenda kubeera on here. Nagenda waliwo a friend who connected me to go and see the pastor. Okulaba baba nampa. So when I was there, Pastor Bana Brazil. Yeah. Okay. So when I was there, Pastor Nangamba, you can try out.
kati ne wabaawo omu eyali presenting Evening Breeze nga yeetaaga omuwala nangamba can you come on my show? I'm like okay. So I hit the studio. Netukola and everyone liked the voice. For the first time? Yeah. That is good. So I started from there. Okay. Jana tutunulire bw'otandika okuweereza ku record radio kuno Evening Breeze yabeerangawo nnaku ki? Yabeerangawo Monday to Saturdays. Okay. Monday to Saturdays? Yeah. Okay. It was an evening show. Okay. So twakolanga okuva ssaawa emu mpaka saa 3 ez'ekiro. Wow. Ssaawa emu ey'olweggulo? Yeah. Paka ssaawa 3 ez'ekiro? Yes. Okay. So yalimu ki like segment C yali ekwata ku ki? How was the show? The show basically yali kukulisaayo bantu, though it was in English, yakulisangayo bava kukola. As nga normally it's music, tuba n'omulamwa music bwebito. Okay. Requests, kutumira, byebyalimu. Extra digest mugoba nsonga tuteebwamu ssente aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Molao, Airport Road, UAE Abu Dhabi, era nga bano batendeka ba baristas abakabi abatuukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Roast Coffee ku lw'okusaba kw'abangi yasazeewo ne mu ggwanga Uganda e Kampala gye tuva ngamba ekyaddondo wansi wali eggulewo ettabi, era nga baguddewo ettabi lisangibwa awo Namasuba ku Steera wakati wa church y'aba Advent ne club emanyiddwa nga Nyondo Club oba Cloud 10. Aba Roast Coffee bano bakugamba naawe alina omukolo kwanjula mbaga lumbe kufiirwa bridal shower baby shower birthday basobola okujja ne bakukolera kachaayi ne kabeesabeesa abagenyi akadde konna beekwate buli kimu kitambule bulungi. Ate gwe musuubuza wangalire China toddamu kubonabona kaaba company lyemu Sun Cargo Shipping Company egenda kusaabaliza emaali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 ate olwo bagisaasaanye mu warehouses ez'enjawulo. Bakugamba ekintu kiri kimu nti banoonyeeko ku nnamba z'essimu z'olabaawo oba ogendeko ku office yaabwe ku Alwa Park ekizimbe Fortune Plaza SF01 ne SF12 bakikwasaganye bulungi. Tuli Dubai, United Arab Emirates, era nga eno ye wiki yaffe ey'okubiri nga tutunulira bannayuganda abali e Dubai, tutunulira business eziri e Dubai, tutunulira enkola y'emirimu e Dubai, tutunulira ebintu bitambula bite e Dubai. With me here omugenyi waffe w'olunaku olwaleero ye mukyala Jackie, munnamawulire omutendeke ate nga business woman at the same time. Jackie, njagala tutunulire what was the biggest challenge you faced on radio? Actually, the biggest challenge, yalinga, you know, anyway, media ya Uganda nga wakajingira. Media ya Uganda nga wakajingira. Your biggest challenge is money. Money, definitely. So, my biggest challenge was money, transportation ways, atobi manye byunga. So, wali osulawa? Kajansi, Ntebe Road. Nga ready ebiseera ebyo yali mu industry area wali ku Siriki awe yali? We yali. Oh, awaba wala. Ka transport yako. Ate ngo ino kulinya. Oyingira otya payroll ya record radio? Saji yingira. Okakasa. Wallahi. Wakole banga ki? Nakolerayo almost a year. Anyway, omuntu waba aweereza ku radio ne TV ya Uganda n'agamba nti saagenda ku payroll. It no longer makes news because it is almost everywhere. Yeah. So ova otya ku record radio? Waliwo mukwano gwange yali akola ku ABS. Ewa Pastor Igo omugenzi. Kitalo nnyo Pastor Iga. So nga angamba jangu ogezeeko tuli mu kuwandiika. Okay. Nga ntuula nga mpandika ka proposal kangaabo. Eyo program yange njagala nga bwendi. So nga njitwalira Pastor Iga nga Pastor agirabamu nga naye ajagala. Naye nga Pastor ye kyayagala tukole content nga mungi tuyoke tandika okweyaringa. So nga te content oyo engeri nze gye nakirabamu nga tekijja kunkolera ku kye nali njagala. So that was your first attempt on TV? Yeah, my first attempt on TV. So ne kinkaluubiriramu okwo. Wechankalubiriramu okwo ne mugamba Pastor kangende ne lowooze ku idea yeze yali ampadde. Yali akusaba programs nga mmeka for starters? 10 naye. No, 10 tekyandibadde kizibu. Jackie. Bakusaba programs 10 recorded already, ready for airing. But yalina idea. Ane wabekuba na 10 ezo program ng'ozirina
waligenzenga ne ku holiday emyezi 3 nga todda naye anyway Pastor Yiga yali so bright ng'alengerera wala lwakubanga execution was his problem. Problem actually nali nkibayinze but ye yalina engeri gye yali obimanya ebintu bya Pastor Yiga byakolanga ebintu byalinga byamagezi nnyo so ngenda banga amagezi ago nze kyenjagala tegajja kunkolera gwoyagala kuba ku mpewo ng'ate njaga kiri straight nga njaga kyaddala so ne ngamba Derek ne mga Pastor ebintu byayagala show yange berefa so ne ntuula kat Derek ye mu bukujjukujju n'agitwalira Delta TV Derek kyono gwe twogerako Lusiba oh I know him yes so n'agitwalira Delta TV nga simanyi wegitwala ku Delta TV I think Mr. Semei n'agiviewinga ne Mr. Semei wesaali yes kutumiddeko nnyo taata nkwagala nnyo nange mutumidde n'agiviewinga ne Mr. Katantazi Paul naye mumanyi mutumiddeko nnyo yes kati bagiviewinga kyabika ne bagibayinga they bought the idea they bought the idea ne babuuza Derek ani ali mu kugipresentinga cause twakola mu kaddemo so Derek n'agamba mwalaba mwita Jackie so I was actually nali Busia twali ku burial nga Derek ankubira ngamba gwe bakwagala ku Delta I'm like kuchi remember Delta yali akajja kuba sharita aliko like we were looking at it nga tujitano jitya so bakwagala ku Delta I'm like for what chechiriyo sure bajagadde I'm like are you serious ninkona ku mabinimga Derek ankubidde sure yange bajagadde muri mukuzika tuli mukuzika Busia so man was like okakasa akulimba oyo mani enchasisula wano nze nzirayo Kampala leero I swear that day nembagamba nze kanzire Kampala era nagira mu taxi ezajja kworo when I reached Kampala nemukubira nemga nkomyewo nanga ate wangambye ogenda komawo munaku 2 konze anti nkomyewo nzuno kati ngende tugende nanga mencha it's okay kanjogere ne omukulu tugende ncha so the next day he calls me nangamba ibakiriza jangu tugende nga nyambala awo mangu nga ngenda nga tutuka ku Delta I first met Mr. Katantazi nga ngamba ngenda kutwalewa omukulu wala kutwala mwami abe mchibi no Mr. Semei naye twonswaza nze nakutalide akabega I'm like okay sigenda kuswaza so I reached Mr. Semei's office ambuza ani yakolera program you know how he is ani yakolera program ngamba yanze najiwandika oli sure iyo sebo yange are you very sure I'm sure gena studio jikole I'm like muchi nzene kumkati nasaranga like lectures za videos siberanga come like in front of the camera no we were doing radio which was okay but camera so I hit the studio so bakutwala mu studio kukola screen test oba kugenda kumpewo direct nali simanyi that's the truth banga bagenda ojikole so botuka mu studio bateka kamatala banga mbakatandika roll camera rolling action tubaniriza kunjagalanga wende bot yogera nnyo so I had to learn like after they told me akukokozeka promo kagenda ku running I'm like ng'ebintu byanguwa ku speed amaanyi gali gavaawa nga speed yali y'amaanyi walinamu abanene no tewalinamu kasimu nti oba gundi akubye nali siina gwe mmanyi in media tell you the truth so along the way program ne picking people loved it you know it started so program eno ya airing anga di ku Delta TV Saturdays every Saturday sawa 2 okay so from Delta TV you went to Baba yes ovotya ku Delta ogenda ku Baba bampita ku Baba ngabansubiza akasente Delta bali batandise okusasula wakolayo ebbanga ki nakolayo 2 years 3 years ngira tosasula no nefe twali twayingira marketing na tuleta ba clients mwali mwinenge je surviving we could survive okay so Baba TV yobwe yajja on board ekuyisiza yajjirawo na point ya sente tugenda kuwa salary cause I had a friend there actually lawyer Alex is a family friend I'm connecting ayo I believe nabagamba she has a good show ndowooza Alex chi Alex Luganda
Okay. Yeah. So we met with Honorable and he bought the idea nangamba yeah it's a good idea jangu tugenda kuba tukola kino. So I was excited nange. We started off. Okay. And it was working out well. Pakera kasendo ekagana. Okay, njagala tutunulire bwova ku Delta okutwala program eno ku Baba TV. Yeah. Yasigaza erinnya lya njagala nga bwendi. Yes. Then omuntu atulaba njagala kimunnyonnyole. Ebiseera ebisinga omuntu bwava ku TV eno nadda ku eri program esigalawo. Yes. Abamu batambula ne programs. Ekikyo kyali kitya. Mu luzungu abatulaba njagala okibanyonyole process eyo bagiyita batya mu lulimi Oluganda omuntu okubanga buli wagenda agenda ne program ye. Okay. Kati waliwo kye bayita okubeera nga gwe nannyini kintu nga gwe wakikola ng'olinako n'obuyinza ku kyo oba amateeka rightfully kikyo n'ekintu ky'osanze company n'ekikuwa buwi. Kati program enjagala nga bwe nze nagitwala ku TV ekyanyamba by the time TV teyatwala ownership ya program yange. Nasigala ne rights zange. As a fact nti nalina mikwano gyange gyali mu law so they advised me nenjiwandiisa. N'ogiregisteringa. Yeah. So abatulaba ezo programs baziyita outsourced programs. Era programs ezo ebeera ya bwannannyini. Tebeera program ya TV. Omuntu asobola okuva ku TV eno nadda ku TV eri nadda ne kweri ng'atambula ne program eyo. Muzirabyeko of course ku TVs ez'enjawulo. Program eno eyali outsourced, it was a recorded program. Yes. Wafunanga otya funds, equipment plus facilitating the crew okushooting a program eno ngo eri ku TV kwotasasulwa naye ng'erina oku airinga. First of all, TV za Uganda zina equipments, so you can use the studio equipments. For the camera persons, mubanga abantu mwogera, and my program IBRAH program yange yakolanga ate nga ekwata ku bulamu bw'abantu. So ng'omuntu asobola okujja ku program n'agamba Jackie onyambye n'akuwayo kyakuwadde and you share with your crew. Okay. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli Dubai, tuli mu United Arab Emirates era nga wano we tuli tukyaliddeko omukyala ono mu office ye. Omukyala bamuyise Jackie yali muweereza oba mukozi ku TVs ez'enjawulo ne radios e Kampala mu ggwanga Uganda. Wabula nga nkujjukiza nti program eno etebwamu ssente aba Roast Coffee Academy bakubire ku namba z'essimu ziri wansi awo mukwatagane. Bano batendeka ba baristas batunda ebyuma ebikola kacaayi bate nga babiservicinga nga kutadde ne haya bapangise bajje bakufumbire kacaayi ku mukolo gwonna of all sort. Basangibwa Namasubawo wakati wa Nyondo ne church yaba Advent Auxtela atengera ne Abdabi wali ku Alwada Mall bakyaliwo nnyo. Gwomusubuzi wali ewa Kiseka ali mu Owino ali ku Ham Shopping Ground n'ebitudo ebiriranyeewo nga Nabugabo okutwaliza awamu. Company lemwe genda okusabaliza emmali ng'ejijja China bagiyise Sun Cargo Shipping Company. Tewetaaga genda China, weetaaga just kubaweereza product gy'oyagala ne mulinkinga ne mukola transactions za sente ne bakusabaliza emmali nejja ng'eri intact. Bekwate kantwala omukisa guno okutumira ku muganda wange Michael Mukalazi mu Calnet Global Services. Ogamba otya kiri kitya obulamu bugamba butya? Njagala kutumira ku Kim era naye ng'ali mu Calnet Global Services. Ogamba otya? Haji Hassan muganda wangao The Rocks ne Ajati Shifa na Makula Mpombo African Restaurant yao kunaifu mugamba mutya batumiddeko nnyo. Jackie nganzira joli njagala tutunuulire the move from Delta to Baba. Era Baba program yasigala eri outsourcing nga yiyo ngezanya lunaku ki? Still nasigalayo ku Ramkaga sometime. Yakyusa erinnya? No. Nasigala luli twali tugita njagala nga bwendi ku Delta TV. Ku Baba twajjako era bugi Delta TV netekako ku Baba TV. That's all. Yeah. So if you don't mind, Baba move yayo bali bakuwa sente meka? Bali bakuwa omwezi, bali bakuwa wiki, bali bakuwa pasho? Saazirabako. Ate
ngova ku Delta. Yes. Honorable member of parliament yagandi akasente weekali. Yeah, baba n'ogenda. sente, yeah. Naye tewafunayo wadde Simoni. Saziraba. Kirabika bazi kutwalira mu NSSF direct ogenda zijjayo ngowezeza emyaka 4. Nedda, actually I complained after my first 2 months nga siraba musala. Then I actually nengena ne wa honorable nenjogera naye ne muganzi nga siraba musala honorable. Nibagamba simanya ba payroll yakola bichi naga tugenda kitereza naye nga kirabika tekyaterera mangu. Delta manya kubabe no wamalayo bangachi. Sarayo, I think it took me 5 months. Ovai. Yeah, 5 months ne bateka mawo waliwo gaye yajjawo. Bamitani oba. Nagamba ayagala mu lusoga rokka. Are you sure? Yeah. Okay. Nagamba ayagala mu lusoga rokka. Kati yagamba ebyo lusoga ebyo ne bangamba nchuse njogera olusoga. So I was like, Vanange. Walito marako. Nze, this is my show. Najireta muchimanyi and mwajita muchimanyi ntichi ya Uganda. So like I had already a base. Ngabogera my fans ngabasoga. Bawulira Uganda. Ngera banyumirwa. Ngabajja ne ku show. Because I could host 2 to 3 people, 4 people at the show. And they could come. Nembagamba I cannot. Kujja konja kwogeramu ebyo mu byenjizeizemu, but sijja kubeera nti throughout my show I speak Lusoga. Yeah. Agayi nabiteekamu ebiwanvu nengamba mbeza akubeka. TV eyo paka na kati broadcasting strictly Lusoga. No, I think abasinga ffe we twa withdrawinga honorable alabika n'akiraba. Namanya nti TV erigenda once, then I think after like 3-4 months nibakizawe ekyo bali bakusuubiza sente mmeka salary. For the beginning twali twakiriziganya nti tujja kubeera mu mitwalo 3, then tugende nga tulinnya with 3 every month. Yeah. Ngokola shows 4 omwezi. Nenga show ya outsourced. Yes. Okay. Tewafuna ko wadde nusu 10. Naye nafunangayo ka transport. Bakwanga transport sente mmeka. Sometimes bampanga emitwalo 2 because I had to travel from Kampala to Jinja. Okay. Yeah. Ebyo biseera nga TV ekyali Jinja. Nga yakatandika. Nga yakatandika ngekyali Jinja. Okay. So I had to travel at least mu mwezi natambulanga emirundi 2 to go to Jinja at least to shoot 2 or 3 shows. Yeah. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Jackie atunyumiza olugendo lwa TV ne radio naye nga yavaayo Uganda ali Dubai eno gitumusanze wano bayitawo batya mu Dubai Business Bay bayitawo Business Bay otumusanze wakakalabiza emirimu gye so bwe baleetamu aspect y'olusoga TV eri Jinja teba kusasula nebikukalubirizamu nebinkalubiriza ovaayo otya wabawandikira email wabaweereza voice note waweereza message ku WhatsApp wabaweereza baluwa negendera mu post office wakuba simu wavaayo otya nga sinavaayo officially kubanga nina shows already zili recorded because nakolanga pre-recorded show so waliwo show already zili recorded kyenakola nitandika okunoonya visa eve Uganda. Tewanonya TV na radio wanonya visa. Uganda ngetami. Kusobola kola. Naye Kimu. IBRAH. Agamba kimukalazi Michael kutumiddeko nyenda gye otulabira muganda wange nkwagala nnyo. Yeah. So nanonya visa nga Uganda tusobola kolera mu bifo bisatu like gatosasura no chitirira you either think nti oyina ekisirani you either think woli we wacha na birowooza sounds like Jackie nonya visa and olo visa eno ononya yansi ki US yeah ne wali we wanisije badde Jackie naye si Sudan ya Maserengeta si Kenya si Somalia si Chad si Lesotho oba Swaziland oba Namibia wabula US Yevo yange wajifuna yo biwanvu cause nalina kwitira mu yuna nibasoka ne bajinyima eventually nejifuna owa kino tukyogera empola
awona ngo balakulalira tugende maaso so we nkafuna n'entunda bwe nnina shwi obona nembumalako n'ennumba olwo ng'ofunye visa yawe yayitamu US n'otunda ebintu byonna ebyasoboka ennyonyi n'ogirinnya yakutuusizaawo Boston kyatambula kitya tekyali kibi lwakuba era nga abantu kyoba osuubira sometimes expectations zaali waggulu nnyo mubire ogera okutuuka ku ground zikakkana kati wezikakkana I had to nkyuse ekkubo nzireyo e Kampala oyinalo era wakikola ate okola ki nodde e Kampala bewaleka e Kampala wabagamba nti nkomyewo kunona ki ng'obalaga nti nkomyewo obeera mulalo obeeramu so Kampala watandikira ku kibe waddayo tewali natandikira ku kunoonya party B visa ndala yansi kyolwo Dubai tubadde ne ya US yayitamu kati nozaako eya Dubai yes yo wagifuna eventually nayo yafunibwa kwolwo walina kutunda ki because eya US watunda ebintu byo akwolwo tewali kyakutunda mami ye yalina okutunda ebibye yalina okubaako kyakolawo naye so successfully n'olinya noje Dubai mwaka kyogwo si wala nnyo nno that was 2018 yeah. That is 2019 2020 2021 yes something like 2.5 years down the road yeah wow that is very good so far wano tukusangidde yes olugendo lw'omukyalo ono alukutotolede of course olugendo lw'omuntu luba luwanvu it takes years and ages naye on camera TV radio oba print tulufunza osobola okubanga ogoberera so finally US Uganda Dubai here we are kati wano okola ki oli ku radio ki oli ku TV ki simanyi Luwarabu simanyi Luhindu simanyi Philippine so nina kubeera byange so you're not working on any radio here no, or TV TV no you cannot unless omanye if oyina background eya Europe oba eya America in education media then you can get a chance of one of the English speaking radios but if not that kizibu nnyo you have to take years wano ebipapula byaffe eno tebikolayo byandikoze naye ne spoken waffe ono accent yaffe ereberamuko erebera teri oluzungu lwaffe luleberamu oga kiva ku ki mwe abakola ebyennimi lulebera kubanga ki Azabaja. Okay, Jackie, it is so interesting. But watuuka wano tewanoonya wadde mulimu ku radio yonna wadde TV. No. Namanya I don't have a chance. So tewamala budde bwo. Satawana. So wano wetuli sawe na wetukusanze. How are you surviving? How do you survive? Okola ki obaawo otya? Era munna Uganda atulabe eyo yali agadde okumanya kicho okole kiyinza okumwongerako. Because normally abantu betukyaza ku sheno there must be something kyolina okwongera ku banna Uganda milioni 40 mwezi mutano n'omusobyo zetwalese Kampala. Kati olyokoteekeko abeesudde emitala w'amayanja n'abali wano wetuli wennyini mu Dubai bayitirivu abali America, South Africa, Bungereza, Schengen and everywhere. So kiki kyokola ekyo ekigenda okuyamba munna Uganda oba ekina kye kimwongerako? IBRAH alhamdulillah kati Dubai nina company nina company ya human resource nina ne company ya African hubs. African hubs dagala. Yes. Okay. So tutunulire nnyo eddagala eryo abantu balwadde bagonvu abantu balwadde bagonvu bali mu bwetaavu tutunulire nnyo eddagala lino African hubs mukola ki? African hubs tujjanjaba ebirwadde ebisinga obungi okujjako ebyo ebiri beyond us of course tetulimba abantu so tujjanjaba ebyo ebitugwa mu ngabo. Okay, njagala tutunulire of course mumba mujjanjaba obulwadde
African Hubs mumazewo banga kintu business. Into business actually tuli bapya tugenda myezi ndowooza nga 6. Okay, 6 months down the road, yeah. It is good time of having a case study and reference. Yes. Amaanyi gammwe gali muki exactly era bani be mutaddeko omukono ne bawonyezebwa mu ebyo bye mba mu bajjanjabye ne babeera nga bawera ekyokulabirako eyo ebweru eyo. Amaanyi gaffe gali mudda eri ekinnansi eri abaami eri abakyala then engeri gye tuli eno ku mawanga ekituufu kiri nti IBRAH tutomera bingi tutomera ebitali byaffe tujja nabyo so tulina n'engeri gye tuyambamu in spiritual healing etali eri ey'abajjajja bennyini naye bajjajja batuwa eddagala eriyamba ku bantu. Yes. Okay. Abantu be musinzo okukolako bagwa mu tuluba ki oba bagwa mu category ki? Okay, tuyamba ku bantu abasajja abeegaya abasajja abaanafuwa abakyala oba kyetuyita bannabukalu abasiriza entamu tuyamba ku lack omukisa abanoonya emirimu tuyamba ku bantu abalina love issues, relationship issues, tuyamba ku bantu abakola businesses, tuyamba ku bantu abalina infections, tuyamba abakyala bo in general byonna abakyala in general. That is good. Byonna. Okay. Njagala tutunuulire buli of course ebintu bino ebyeddagala bibaamu kye bayita side effect. Ne webeera mmere ina side effect bw'ogirya mu bungi ne weekuba kusanyuka bw'osanyuka ennyo kina side effect. So abantu bemusinza okukolako bafuna side effect ki ababa bakoleddwako? Eziri positive so far. Twebaza Mungu nti so far tetunafunayo negatives zonna. So far omanyi IBRAH ekikulu kyabona wa jojja ekintu ky'obwa munno ng'osobola okyekozesaako. So twafuna omukisa nti tuli connected n'abantu abatuufu abatayagala ssente wabula abaagala okujjanjaba. So bwe batuwa products ezo naffe tuzituusa ku bannaffe nga ekolera ddala. Muntu n'omuwa product n'akugamba neyanziza. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tukyaliddeko omukyala Jackie era nga tuli mu office ye wano tuli Dubai Business Bay wetusinzidde olunaku olwaleero. Muganda nga ali eyo nkugamba nti noonya aba Roast Coffee Academy bakutendeka obeere barista. Tebalina kyala kye batunuulidde muganda batunuulidde kimu kutendeka barista yekka asobola okuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna ate nga abasanikago bajja kusabaliza emali okuva China paka Mombasa beekwate bakubira namba z'essimu ezo ng'obanyonyola bunyonyozi w'osangibwa wooli n'ekyoyagala bajja kikutuusaako. Jackie, lastly nga tuwunzika abantu abaagala eddagala lino abaagala services zammwe zino how do they locate you? Babasanga wa babafuna batya? Then to those who are not willing to come to you nga bagala delivery muli delivery nga mutya era how tuyina kati abantu abawangalira muno of course inene oshegeera tuyina bali mu Europe tuyina abali e Kampala tuyina abali mu Schengen countries tuyina abali mu America tuyina abali Maserengeta ga Africa that is South Africa. So how do they get your products? Abantu abali muno mu Dubai tulina ka free delivery mu Dubai kubanga tubeera kumpi nabo. Then abantu abali mu states za UAE ndala Abu Dhabi, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah tubacha tulina contract. Ekigambo ekyo kiri waswa wa Khaimah? Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah. Las Al Khaimah. Tekiri waswa wa Khaimah. Oh my goodness. Bajja kukuba walabo. Waliwo mukwano gwange bamuyita Ziyad Mutesaasira. Yamina ngamba ekyo kifuba kiyita waswa wa Khaimah. Waswa wa Khaimah. Ras Al Khaimah. Si waswa wa Khaimah. Okay, abali mu sets ezo Ras Al Khaimah, Fujairah,
Abu Dhabi, Sharjah, yes. Dubai. Tulina contract ne emu ku deliveries a single obulungi waneno. Within, eh? Yeah, within. So you're a deliveringa. Ekolanga posta ya muno. Yeah. Okay. Ekolanga posta ya muno. Actually, it live very quick. Okay. Yeah. So you're deliveringa everywhere. Then abantu abali outside abali UK, USA, abo bo tukozesa DHL. Oh. Yes. Era ebintu bitambula bulungi. 100%. Eddagala lyammwe lino lya mazzi, lya buwunga, lya kati nti mukamenyera munne muga nti akati kaakano genda okazizike wansi w'ekitanda omukyalo olujja yakasangayo. Eddagala lyaffe kisinziira IBRAH kikyoze kati nga gwe omwami IBRAH oba oyagala kintu kigenda okukulongoosa obeere ddala mwami. Tulina eryokunywa, tulina erya powder lyosobola okwefumbira. Usually abantu abali ewala tulina powdered. Tumuwa powder ntumubuulira how to use, genda omufumbe for this hours. Kubanga ekintu twagala tukiteekemu international way. Nti IBRAH n'oba okutta akakebe kano ng'omuntu akugamba okutte biki ebyo. You know? Packaging nungi olina ekintu ne content ali munda nga mulungi naye ng'ate ye mutuufu. Okay. Yes. So you have patients as far as America? Yeah, of course. As far as South Africa? Yes, sir. Era mubalabiridde bulungi nnyo. Bulungi. Okay. That is twogedde ku delivery side, how you deliver. Yeah. Abantu abali mu America, abali Schengen, abali UK, products zino bazifuna in how long? It's taking 1 week, in between 1 week to 2 weeks. Around there? Yeah, in between. Sometimes changwa, juka deliveries za mirundi ebiri. Waliwo gye bayita emergency, eyo ebera ne wabaawo eri nnomo. Ziba za mirundi ebiri. Kati bakuwa days, ne bagamba emergency it will arrive in 3 days time. Kati ne wabaawo eri nnomo ne bagamba in between 4 days to 8 days. To 8 days. Yeah, babalira mu days, not weeks. Bagamba in between 4 days to 8 days. Tubala mu week, into bye Kampala twalookinga. Okay, Jackie, njagala tutunuulire how do people reach out to you? Email, phone number, social media, but yeah, like ndi ku social medias almost zonna kwetuli. Nze nganze personally social media yange Facebook kozesa Jackie Jana. Spelling JACKIE Jackie. Then ne Jana JANA. Okay, that is on Facebook. On Facebook. Yeah. Then Instagram I use Jackie/Jana/1. Okay. That is Instagram. Jackie/Jana/1. One as a digit. Yes, one as a digit. Okay. Then Snapchat nkozesa Nakate. Snapchat eri Nakate. Okay. Then a number is sim 05 tandika na plus. Okay. +971 52 99 20 386. Jide mu mulundi gumu. +971 52 99 20 386. Okay. Yes. Okay, lwaki alina kutandika na kodi of course ensi woba osinzidde bichi naffe Kampala twatusoma enamba zaffe tugamba 0772 naye nga initially olina okuteekako country code into +256 +244 +55 and whatever, so is the numbers z'essimu. Obubaka bw'obusembayo eri munnayuganda atulaba n'abantu abayagadde okwenjoyinga these services. Actually ekintu kyenyinza obagamba kiri kimu, abs teziri siddogo. Tujjemu obulamu bwaffe mu kwejalabya. Bw'oba omira Viagra ng'ate agenda kuwa side effects mu bulamu bwo bwonna, tomanyi gye baamukolera, ate nga naye bw'otracing ennyo byali bimera. Of course. Yeah. So better not taking abs zotegeera ezitajja kuwa side effects mbi ku bulamu bwo. So tuve mu kweraguza nti Jackie wanakuwa
omukebe gwa powdered mulondo. I'm just giving an example. Yeah. Nti awobera oli mulogo. No, omanya abantu balina mu ekyeeyo. Egamba nti buli ddagala lya kinansi liba ddogo. Nedda tetuloga wabula tutaasa bulamu bw'abantu. And of course, when it comes to luck, fena we are lucky. But always alukunazaako bingi byotamanyi. So tuve mu kweraguza twejjanjabe. Yes, tuwoba mulamu ebintu bitambula bulungi IBRAH. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege tetugenda kubanga tusukkawo wano. Twagadde tulabe omuntu gwe wali omanye Kampala ali kuki akola ki abeera watya. Akatalekeka eddagala eryo mulikolerawa? Eddagala eryo tulijja mu nsi 3. Tulijja Uganda, Nigeria ne Kenya. Okay, that's very good. Kale ye mukyalo oyo Jackie era nga nkugamba ekintu kiri kimu nti anayagala okubanga okolagana naye era n'okulaba ng'ofuna services zaabwe banoonyeeko ku +971 52 9920 bakubire ku namba y'essimu eyo nga bwe ngisomye obeere nga otandikirawo. At the end of the day twagala kwebaza nnyo mwebale kubanga mucha representing Uganda eno gye muli mwebale nnyo obubaka obusembayo eri munnayuganda ali ku kyeeyo n'ali e Kampala. Ekisooka omunnayuganda ali e Kampala IBRAH njagala nnyo okwogera n'abakazi. Okay, address the women, the mothers. The mothers. First of all, tewenyoma. Very good. Second thing is, there is no end unless you decide to end it. Unless you decide to end, there is no end. Tewali komo okujjako ng'otadde komo ku kintu ekimu. Yes. So fight harder. Muleme okwetulako simanya nze, no. Embeera yonna osobola ogivaamu olwana nga gwe omukyala. That is very good. IBRAH oba olina mwandu ku myaka mutini oba tewasoma oba ki, it's not the end of you. Fight through it. Good. Omukyala gwe you just stand for tomorrow. Omusajja babeerayo batuzaalamu but you nga omukazi it's you. Besi abaana baffe besi yaffe IBRAH ya maama baffe. Gwe musingi kututambulira. Beba creating a marriages, beba bezawo obufumbo, like literally abakazi. Era beba tuteekateeka okutuuka gye tuli eno. So gwe omukazi we bwenyoma kati manya otulidde baana bo. Otulidde a bigger generation. Aba ali mu kutta omugigi mulamba, omulembe mulamba. So tulekeraawo okwenafuya, tulekeraawo okwemalamu amaanyi wakada. Then omuntu ali ku kyeeyo yenna. Kyenyinza omugamba nti jukira wano si wammwe. Kola byonna by'okola ne prepare your home. Thank you. Okay, it's a good message to the wanayinchi out there. Njagala kwebaza abatugoberera, thank you so much. Tukyalimu mu Dubai muno, tukyalimu mu UAE, tukyatambulira ddala okuleetera programs ez'enjawulo wabula nga akadde kano muŋŋanyemba sibule. Njagala kwebaza Jackie, thank you so much for your time. You're welcome. Webale nnyo webale ddala. Njagala kwebaza Kim, lodge upon yourself, Kim's production. Kim oli wa kabi nnyo. Njagala kutumira ku Mukalas Michael of Mukalnet Global Services. Ziad, Dibay. Good morning, Dibay. Nkutumiddeko nnyo Ziad. Njagala kutumira kuwaswa. Njagala kutumira ku Hassan the Rocks Mpombo African Restaurant. Lodge upon yourself. Oli wa kabi nnyo. Njagala kutumira bannayuganda abawangalira mu UAE n'abawangalira emitala w'amayanja n'abawangalira Kyaddondo. Nti mbaagala nnyo. IBRAH Mukasa ge mannya gange. Special thanks goes to the team. That is Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulia, IBRAH Mukasa, Michael Mkalazi, Kim, and the rest of other people. Mbagala nnyo Omukama Katonda abankumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much.